Kyagulanyi ye mwennyini nzize ndabanga posise zakola abadde atambula mu biseera bino wona wayagala kuva bamala campaign abadde mu makage ne bwenkebeddeko ku makyalo no ndinga nalabye nga ali mu makage so kiraga nti ali free. Ebigambo bino byogeddwa Kano Chris Magezi omwogezi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF mwakakasiriza nti amazima amatuufu yalabyekoko n'akatambi ka Kyagulanyi oba yalabyekoko embeera ebadde eraganga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali mu makage. Wabula omukulu agasseeko n'annyonnyola nti Bobi Wine tasobola kubalemerera era tasobola kubanga ali wala yadde eddakiika emu olw'ensonga bwe baba nga bamwetaaze basobolera ddala okubanga bamutuukako ne sekutuukako yenna. Baba mwetaaga bamanyi omusanga police in this case naye nga ffe nga UPDF tetulina kiki ky'amaanyi kitumunoonyezaako ku ssaawa zino. Bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo naddala waba ali mu ggwanga lyaffe obuyinza tubulina tusobola kunoonya ne tukufuna. Bigambo bya mukulu munnamagye omukulu Chris Magezi akulwa okwogerera amagye g'eggwanga annyonnyola n'agamba nti bwe baba beetaaga Bobi Wine tekisobola yadde kubanga kibatwalira biseera apaana yadde n'entaayi tesobola kubanga esala wabula n'agamba nti akaseera kano Bobi Wine tebamwetaaga nti maybe yandi bapoliisi oba ki wabula era still singa babadde balina obwetaavu bwe obumwetaaga bamanyi kiki ekyokubeera nga bakola. Wabula wakati nga munnamagye omukulu Chris Magezi annyonnyola nti amazima amatuufu tekisobola kubeera nga kibalemerera kulaba Bobi Wine oba kubanga bamufuna. Ebigambo ebyo bibadde byakasaasaanira omutimbagano. Bobi Wine naye kennyini kyakoze n'agamba nti engeri gye kiri nti amagye googeredde era obaka ne gabuweerereza ku mutimbagano nange kambabuulire amazima g'ekituufu ekyatuusewo. Bobi Wine kyakoze kwe kugenda ku mukutu gwe ogwa Facebook nannyonnyola nti mukyali mu ebyo abasajja bagamba nti tebannoonyera tebanneetaaga naye abasajja abo njagala okubategeeza abasajja bakyandiko abasajja tebannandekerera. Bobi Wine awandiise n'agamba nti operatives went to Busaabala, asked staff if I had been there, tried to compromise one to tip them off if I come around. There was a drone hovering over the night before. Natekako ekigambo wansi. Criminals. Bobi Wine n'agamba nti abasajja abawanvu n'abampi bazze Busaabala ne babuuza abamu ku bakozi be oba ddala Bobi Wine yabadde ayiseewokko nti tebaakomye okwo ne bagezaako n'okubaako omu gwe baafunzizza n'okugezaako okuba nti nno bamudyekadyeka mu ngeri yaabwe asobole okuba nga singa Bobi Wine anaabazze Busaabala abasajja abo bagulizeeko bamuvube. So Bobi Wine agamba nti in fact wabaddewo ne ka drone akamaze ekiro kiramba nga kazunga n'okuketta n'agamba nti bano bamenyi b'amateeka kyekigambo Bobi Wine kye yawandiise. Wabula bino byonna Bobi Wine okubeera nga abiwandiise leero ng'ennaku z'omwezi 27 January omwaka 2026 akawungeezi ka leero ssaawa zibadde 11:36. Kati Bobi Wine olumaze okuba nti ateekayo positi eyo positi eno wejjiranga ne Mickey Wine yeekubidde dda omulanga ono abeera muganda wa Bobi Wine yakubye omulanga n'agamba nti but really what's the point of you people putting air drones to spy my home all the times. Mickey Wine muganda wa Bobi Wine yakubidde omulanga n'agamba nti naye basajja mmwe
nsonga ki eyo ebaleetesa drone okubeera nga ezunga n'okulawuna ewange ebbanga lyonna? Kati drone ekola ki wano? Ako ke katambi akasharingiddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Mike Mukwaya, goyinza okuba ng'oyita Mickey Wine, ono ng'abeera muto wa Bobi Wine, naye kennyini yabadde alaga embeera ey'okutya ey'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okubeera nti kati ewakaawe tewakyavaawo drone ebeera nga ezunga wannawali. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyakoze Sentamo Robert. Akatambi ako kenkusampolinzeeko katambi kabadde ka Bobi Wine ke yasoose okuba ng'ata ennaku nga 2 emabega, era bangi ne beebuuza kyabadde kifo ki Bobi Wine we yabadde ali. Waliwo omwana omuvubuka azudde ekifo kino era naye kwe kugenda ne yeekwatirawo akatambi n'alaga abantu nti bannange yenze munnayuganda adiscoverinze wa Bobi Wine we yalikodingira akatambi nga bangi bamunoonya era nga beebuuza. Infact ebigambo bibaddengawo nga bigamba nti Bobi Wine alabika ali Kenya. Kati omwana omulenzi ono yasiyagguse egendo kakkana ng'azudde wa wennyini Bobi Wine we yalinnya ng'aweereza ensi yonna obaka. Infact omwana omulenzi ono yataddeko obaka n'agamba nti we finally got Bobi Wine's place in Kanyanya Hill Namasole Road. Ng'omwana omulenzi ono amanyiddwa nga Josh Media, I think that could be the name. Ng'annyonnyola nga bwe yabadde afunye ekifo Bobi Wine we yagenda n'asobola okuba nga alikodingira akatambi. Saidi wali katateko bwenjukira bw'ava ewayita olunaku lumu n'aserengeta paka Gomba. Kati Bobi Wine bw'atuuka e Gomba wano yali agenzeeko ku bijja by'abazadde be ate era wamu n'abantu oba abagenzi ku sayidi ya famire ye. N'abuuzaako ku maama awo nga bw'omanyi Abaganda ensonga eyo nga bwe batera okugikwasaganya, ate era n'abuuza ne kuba kyaliwo bonna. Kati Bobi Wine w'amaliriza nga zze wano ako ke katambi Bobi Wine ke yarekodinga ng'ayogerako eri ensi mukadde ako. Kati Bobi Wine w'amaliriza emisana obudde bw'ekiro waliwo abaana ku mutimbagano abatandika okutambuza ebifaananyi byolaba eddakiika eno. Kati abaali batambuza ebifaananyi bino bagattako obubaka obwali bugamba oba obwabadde bugamba kozi byenjogerako bya lunaku lumu emabega oba lunaku olw'ejjo. Abaana ne bagattako ebifaananyi ebwebigambo byabadde bigamba nti abasirikale babadde bazze ne basalako ekifo kino eGomba Bobi Wine gye yabadde agenze oba gye yabadde alaze. Era ababadde batambuza ebifaananyi bino babadde bagasse nako bako babadde bugamba nti abasajja bazze abawanvu n'abampi ne batandika okuba nga bafeffetta ekifo kino nese kufeffetta. Kati Agaliwo YouTube channel tukozesezza emiwaatwa gyonna okwekennenya oba ddala ebifaananyi bino byabadde bituufu. Waliwo ku intaneti kuno emikutu gy'osobola okuba nga okozesa okukebera oba ddala ebifaananyi bituufu oba ebifaananyi bigattiddwa kalimagezi amanyiddwa nga owa AI. Mukwano gwange bw'okwata ebifaananyi bino n'obinnyika mu byuma bikalimagezi birina kye bigamba. Nkugambye bw'okwata ebifaananyi bino n'obinnyika mu byuma bikalimagezi ebyuma bigamba nti yes, accurate representation but with a caveat. These images represent a scene convincingly in bracket police activity at night, investigation mode, but not reality itself. They are best described as AI-generated cinematic realism. Ebifaananyi kino bagamba nti kituufu kifaananyi ky'abasirikale abalabika okuba nga bakola okunoonyereza, wabula kifaananyi ekyategekeddwa kalimagezi owa AI. Mukadde ke kamu ekifaananyi kino ekiraga nti abasirikale babadde ku nnyumba ey'okukijja nayo kigamba bwe kiti.
Short answer. They strongly look like AI-generated images. Longer answer. Here are the main tells I'm saying across the photos. Lighting feels cinematic but unreal. The flashlight beams are too clean and perfectly cone-shaped with very little natural spill or bounce you would expect in real low light photography. AI often exaggerates light rays like this. Number 2, uniforms and bodies look slightly off. Nga bigamba nti ebifaananyi bino mu mazima byageteddwa just byuma ebya AI oba bikalimagezi. Tebyabadde bifaananyi bituufu nti abasirikale bagenze e Gomba. Bobi Wine we yakwatidde obutambi buli ng'ali ku nnyumba ey'olubeerera eya maama we wamu ne muzeeyi we e Gomba awo. Ebifaananyi ebyo byabadde bifaananyi ebigeteddwa kalimagezi owa AI oba artificial intelligence. Nabwe ekito kitegeeza nti ebifaananyi tebyabadde bituufu yadde. Newankubadde nti Bobi Wine yagendayo wabula tewaliwo bujulizi oba bifaananyi byakwatiddwa nga waliyo abasirikale mu budde bw'ekiro abali mu kulawuna n'okwekebejja okumpi n'amalaalo oba n'ekintu kyonna ekifaanaganako bwe kityo. I think we are clear. Okay? Kale, olunaku olwaleero ekifaananyi ekyo nno kya mu kooti. Wabula libadde essanyu jereere eri ekiwayi kya NUP oba ekiwayi ky'abawagizi ba NUP ekimu olunaku olwaleero. Ekifaananyi kyolaba ky'abawagizi ba NUP abawerera ddala 15. Bano nno nga baakwatibwa e Mbarara zaali ennaku z'omwezi 8 Novemba. Bwe muba mujjukira bulungi incidents ezo ezahappeninga. Era bano bwe baakwatibwa oluvannyuma bassibwa mu Kiruhura main prison oba ekkomera eryo erya Kiruhura. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 January omwaka 2026 bakira zandiba ezimu ku nnaku ezigenda okubaleeta akamwenyu ku ssanyu abawagizi ba NUP bano olunaku olwaleero. Oluvannyuma lw'okubeera nti omulamuzi oba goyinza okuyita Kiruhura Chief Magistrate abakkiriza bafulume balye butaala. Oluvannyuma lw'okubeera nti emisango egyabateekebwako case eya assault ebaggiddwako. Era ekiratadde bano okubeera nti banna NUP bano bateebwa bave mu nkomyo oba mu nkomera bagende balye obutaala. Kizza oluvannyuma lw'okubeera nti abawaabi ba gavumenti oba bewandigambye abacomplaininga ku saidi ya gavumenti bonna tebalabisengako buli kooti lwetudde. Ojja kujjukira bano abawagizi ba NUP babadde bakwatibwa mu biseera biri ebya campaigns za Robert Kyagulanyi Ssentamu, president wa the National Unity Platform oba Bobi Wine. So side eyo NUP has a win there and they are in celebratory mode mu mbeera emu oba endala. In fact ndabyeko ku lupapulo olwo oba ezimu ku mpapulo ezo kubaddeko Mugerwa Bosco y'omu ku bateereddwa. Ndabyeko Mulindwa Amza, then ndabyeko Muhereza Shafik. Yes, Muhereza Shafik. Yes, nendaba nani awo. Nendaba statement of offense, assault occasioning actual bodily harm, 219 of the PCA. Yes, emisango gibadde abo gyabateekebwako kwe kuli ogwa assault occasioning to actual bodily harm, nti bakola mbeera y'okuba nti no yatuusa ate obulabe ku muntu omulala. Kale njagala okutegeeza nti banna NUP bano mukwano gwange osobola okuba nti obanoonyako bamaze okubeera nti bateebwa. Waliwo ligwe bayita Chris Kanyankere, then waliwo Bashir Ali naye mulabye bamutadde. Yes, Katongole Marvin naye ali out. Kirumira Daudi bamutadde. Bukenya Lazaro naye bamutadde. Kyakuwadde Arafat bamutadde olunaku olwaleero.
nendaba ne gwe bayita Onen Ndyamuba Onen naye bamutadde olunaku olwaleero. So abawagizi ba NUP ababadde bakwatibwa mu bitundu by'Embarara eyo nga ndowooza balinga 10 baabo abateereddwa olunaku olwaleero. Bano babadde Kiruhura main prison ekkomera leero nga 27 bandiba nti Mukama abataasiza we batuuse omulamuzi n'abagirira ekisa n'agamba nti engeri gye kiri nti ababavunaana ku lwa gavumenti oba abandi baddewo okubeera nti agira wano nawali tebaliwo abagavumenti. Kale mugende mulye butala, mugende mweyagale. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.